Wamakale tusimbudde cruise exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise agemanya anaye cruise exclusive baana mwe muwagidde ekintu kino okukakkana ng'ekintu tukikubye ate nga kyambukidde ddala waggulu. Omukutu guno gumanyiddwa okubanga ate gwongedde okubanga gusitula ebitone by'abavubuka ebyenjawulo n'okwongera okwempowering abavubuka okukola kye babadde bakola obutava ku mulamwa, kuba teri kintu kya bugagga ku nsi kuno kisinga talanta. Abazanyi b'omupiira, abayimbi, bakomediani, abazanyi ba film bonna omukutu guno bazze mu maaso n'okubanga ate bagutuulako ne bagenda mu maaso n'okubanga boolesa obutali bumativu bwabwe mu talanta zaabwe oba mu nsi gye tuli. Yowaaye olunaku lwekyo tugenda okwogerako, obadde okimanyi nti music we Uganda wano bw'oba toyina mu kasente bulungi biyinza okulemerera. Okola otya okupromoting endongoyo abantu ne bagitegeera? Naddala bwe kijja kusaidia abaana abawala buzibu ki obuliwo? Olunaku lwaleero ku show yaffe nnako omwana muwala muyimbi naye she's one of those few talents ezigezezzaako mu karantini eno okulaba nga bayisaawo ennyimba zaabwe. Apparently ennaku zino alina oluyimba lwe ne ba Beat Soldiers, so tugezaako okulaba nga naye ng'omuyimbi ayimirira naye buzibu ki bwali mu kuyitamu essaawa zino okuyisaawo endongo n'okutuuka ekiseera ng'alinawo akanyaaka akatono abamu kemumanyi ye munnange kitwala ki okubeera star gw'ayagala okuyimba oba akyali mu ssomero ng'owulira muli oyagala okuyimba for how long bbanga kiri amaze nga ali mu kuyiriba ndongo eno okutuuka wano. Allen Cruise gemanya nzikiriza twegatte ku mwana muwala atugende mu maaso n'okubanga ate atunyumizaamu ebitonotono ebyo ebimukwatako n'okumanya endongo eno agisuubiramu ki, ajja tuuka ekiseera bw'alaba nga hiti tejja gite oba waakugiremerako mpaka bwe kinaagaana ndowooza oba ng'afuuka vixen oba ng'afuuka dansa. Nze naawe katubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Tusanyusa okulaba nange okusanga akulaba for the first time on this show. Yeetaaga okumanya babuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Banensi eno channel eri mu nsi ez'enjawulo, so obuuza ng'obuuza ku bannayuganda bonna bali mu nsi ez'enjawulo. Mwena abatulaba tusanyusa okuba wano olunaku olwaleero. Bampita Aroma, ndi mukyala muyimbi. Aroma tukamanyi kabanga kawoowo akava oba mu kyokulya oba emmere yefumba obulungi oli n'agamba nice aroma. Gwe wasinziira ku kyokweyita Aroma, wagenda okwewunyaawunya kaawunga era n'akawoowo kawulira. Of course okawulira, so it was a nice fit for me. Is it your real name? Is it a nickname? Is it a linnya lya muyimbi? Let's say it's a nickname. Aroma amanya g'amatuufu mu bulambalamba. Bampita kyava eri Mukama Aroma. Kyava eri Mukama Aroma. Olwayi kyava eri Mukama? Olubuto lwali luganye maama nga ke kawala kokka oba gwagwo kawala kokka? By the way, nze muwala nzekka ate nze nsembayo kuva mu family y'abaana basatu, naye waliwo space ya myaka 11 to have me. Yes. Abaana bameka? No, space ya myaka 11 to have me. Batwala 11 years okunzaala. Which born are you? Omwaka gwanzaliramu? No, like oli mwana wa kumeka? Ndi mwana asembayo, ndi mwana wa kusatu. Mwana wa kusatu. Muli bameka? Tuli basatu. Nze owokusatu, nze asembayo. But kukunzaala bayisaawo emyaka 11 okunzaala ate nze muwala. Ebintu bino ebyokusoma wasoma wagezaako wamala kyakomawa? Kaŋŋambe nti nagezaako. Nagezaako because yes namala form 6 but nalina okuba nga nsoma campus. Let's say by now I would have been at campus. Endongo nekulemesa n'odduka lwa ndongo? Ne quarantine ne covid. Nayo gibala. Endongo eno gimaze mu bbanga ki? Kuva dda nayagalanga nnyo music, but serious music nga Aroma wa myaka 2 kati. Kuva 2019 mu Gw'omusanvu paka kati. Toyimbangako kuva 2019 okutuuka kati giri emyaka egyemego bali toyimbangako? Sijagamba nti simbangako cause omuntu okutuukawo tuuse okufuuka serious in most cases oba olina history, so nange nina history
let's say nagezaako nga nze omuntu mu ngeri emu oba endala bwe nabeerera mu form 4 vacation form 5 form 6 ne vacation ya form 6 yennyini paka ndowooza we nasinkana abantu nenetereza nenefixinga. I made a good brand which is Aroma now gye nfokasinzeeko. Singa omuntu oba abatulaba essaawa zino aba agamba nti oyo omwana nninga ng'eyali amulabyeko oba nninga ng'eyamulabako, what are some of the reasons why wasalawo n'ogamba nti kanfuuke kino kyendi neddaabulule okuva mu kifaananyi, maybe ky'abaana aba high school kye bandabiramu oba kuva mu ssomero kye bandabiramu, ki ekikuleetera okwebbulula ng'omuntu? Alla n'oli omu ku abo abantu abandaba, if you are not to play around, but nali mwana muto oba ng'ojjukira, nali mwana muto nga neeyiya. Omanyi ebiseera ebisinga bw'oba olina ekirooto ng'okigoba, it takes a lot of people, it takes a lot of energy. Sometimes abamu kufa ekitwalira obudde buwanvu, but ate si bwe buwanvu obuli awo, because I was a high schooler. So nengezaako nga nze omuntu, so probably you've seen me here or there, but serious music wa myaka ebiri naye nga nange nina history yange. Yeah. So how has it been, the journey? And how do you meet the new management? How do you meet the new people? You know, because at least abamu batandise nnyo okulaba wano mu quarantine wano. Of course the journey teyali nyangu. It takes a lot of proving to people to actually believe you're serious artists. Ne before nganze, last time I was at a certain interview, ne bangamba what was your breaking point, family yogamba nti kati do music. But well, there was a point mami nga sister abasenga wange nga yagala ngende US nga bangamba you should come otandika okubeera eno. That was after form 6 vacation. Nenga mama wange sigenda genda. So you guys either choose to be there for me because it is music that I want, oba ne munvaako. So ne bangamba okay, now you have our full support. Now those are the 2 years that I met my new team. The full support was there. Netwetereza. Of course challenges zibaddewo because olugendo lubadde luwanvu. You know, most cases omuntu alowooza you have erinnya terikoleka ate endongo tekoleka mu bulungi. Gamba erinnya terikoleka mu bulungi. Yes, mu bubiri yangu singa namanya kino nyinyonnyola obubi ne tulaba oba obubi obwombusobola nengezaako, but mu bulungi erinnya terikoleka because abaana bangi balina endongo ennungi naye nga tefunangako naku airplay, tefunangako ku teappearingangako takyalangako wano Alan nga talina opportunities ezo nga tamanyi na wakutandikira. So just endongo eri full erina a lot of challenges. Nkyetaaga okuba nga oli patient, kyetaaga okuba nga oli ngondooza oli mukakamu, otaaga okuba nga obugumikiriza bungi. Just si byangu. For the girl outside there akulaba naye maybe akwegomba, maybe agala obuyimba bwo, what's the hustle eriwo nga okola wekka oba okola bu music bwo? Abana bangi batandise nga bwotugambye ovudde mu high school ogenzeeko mu producer wabe 15 8 awo okozeeko. What's the challenge eriwo naddala ku baana ab'obuwala gye bayinza ossanga? Challenge etera okubaawo nti abaana bano baveeyo, etandika naawe ng'omuntu aveeyo ng'amanyi bwe najja neneetega Alan agenda kunkolera interview y'obwereere oba kale nga waba asuubira nti let's say oli producer Alan oli producer ajjanga mentality ye mugambye bwe naagenda neneetega producer Alan agenda kunkolera akayimba k'obwereere. That's the problem. Kitandika naawe ng'omuntu toveeyo nga oli willing okola ebibi n'ebirungi because of music buli kimu ogenda kyonoona neesiga. Let me tell you something. Olabanga when you date your boyfriend and you break up mu weeki ibiri, if you come in the industry no dating omuntu era mugenda breaking up, ate in most cases when you break up with someone temusigaza business. Kitegede Alan, these young people out there nganze nga tugezaako okutobera endongo come with a mindset of I have come to make friends, I have come to connect with people, but I've come to mean business. Tojanga, you're willing to sell your soul. When you sell out your soul, things are not going to last for you. People are going to use you. But they blame these people in the industry nti
oh ono yankoze kino but go wakoze eki. What was your stand? Okitegeera. Let me say, if I am to date you, I have to have reasons nga kisuka ku ndongo. Okitegedde? Kati bambi ffe ng'abaana abato abawala abasinga obungi wemba nga ndi wakwogera ku bawala in specific ova gy'ovudde nga endongo ogyagala nga you're willing to do everything. Kati n'ojjooba nga muli gw'osanga you do everything. Jjukira bangi. Ono n'amala n'anyumiza oli, n'oli n'anyumiza oli. Kaba kajegere. Anti kati ngamba, of course industry ntono. Alan Cruz, this industry is very small. Ono agenda anyumiza oli, n'oli anyumiza oli, then no one is going to respect you if you do that to yourself. So, wewe respect. Bano obugumikiriza, if you're really talented, ebintu bigenda ku working out for you. Nesiga. And batugamba nti ne ba producer bano bayikiriza abaana abato. Like omwana omuto ye mwana ava mu high school nga tamanyi kyakola. Ali green. True. Naye nga naye bambi alowooza maybe producer ABC bw'amugambako maybe asobola omwagala ate n'amuyamba n'okukola music omulungi. Kyekyo kyennyini nga bw'okyogedde kyenva okugamba. Tojja na thinking nti maybe bwe mwagala agenda kunyamba okukola endongo no music omulungi to get somewhere. Tojja nayo. What if he doesn't? Of course he won't. Okay. Katono nnyo tukomewo. Okay, kale tukyeyongerayo mu maaso ne mwana muwala Aroma atubuulira endongo nga baba wala abato kye bayitamu oba oli awo naawe oli eyo oli muwala muto naye nga wandyagadde okuyimba. So tuli mu kunyumya ki kye bayitamu okutuusa endongo nti bw'onaalaba enkya oluyimba nga lukubye nnyo oba nga nsi yonna eruzinirako omanye nti omwana muwala abana bingi byayitamu. So tubale tukyali ku audio. Abaana bagenze mu producers ab'enjawulo babakoze ebintu eby'enjawulo oluusi akayimba bakamukoledde naye nga tekatuukuse ku mutindo ate gwabalala naye nga ate producer y'omu yakola zi hits naye omwana n'agamba nti nze nawaayo kino naye ate olimba lwe bankolera ate nange terwali lulungi. So ebizibu gye biri bituufu ba producer bano bayiikiriza abaana bwamusanga nga ali naive mu ng'enjogera y'ennaku zino bweri oba abaana balimba. Sijja gamba nti si bituufu cause omuntu atelinga their story muli omu anyumya story ye ate story tuziwudde nga nnyingi so kitegeeza kituufu gye biri but kyenyiza okugamba kimu nti jangu ne thinking nti togenda mixinga business n'ebyo osobola okukyewala. Omuntu bayitawo omuntu ayagala okuyamba tekyetaaga ekyo. Omuntu ayagala okukolera teyeetaaga ebyo Alan. Omuntu akulabye mu talent, omuntu akulabye mu business teyeetaaga kukulembeka ngalo. What's the worst experience you've ever got from a producer? Actually nga nkyali high school I'm form 4 vacation ina studio gye nagenda keriyo Kawempe. Guy nanteeka mu nangamba oyimba bulungi nateeka mu Oyster yalimu abakabi yalimu baziza bafana yalimu abayimbi nga bangi. Then nankolera oluyimba oluyimba lwe yankolera yali ekyaliddemu. Kati olunaku lwe na voicinga studio yalimba producer babiri naye ng'oli yakuba beats ng'ono ndowooza voicinga kuba studio yaliye olunaku lwe na voicinga ye yanvoicinga actually n'ebigambo bye nayimba ye yabiwandiika maliriza nsaba Haga anga Haga njimuwa Haga we yaggwa n'aleeta omumwa ne mugamba nangamba ne mugamba nengenda ewaka nagenda ewaka kuddamu okwogera naye nga takyagala kwogera nange yangambirawo point blank lowooza nkuyamba nfuniramu wa actually alina n'omuyimbi gwe yalina ku studio omuyimbi oyo kikubamu koe cause yakolayo kone concerts nayogera nange nangamba olaba omuntu olina okumanya nti no oyo muyimbi oli mwana wa buwala kozesa kyoli bano basajja you can get what you want from them. Nemugamba ate nali mwana muto ebyaddala cause I was like 15 zinatula sinafanga n'emyaka 15 so nga sikitegeera just nemugamba abiganya era n'akayimba Sadamu kawulira bangoba flat yo mu All Star bawagenda ne mu All Star banzijam yes so kuva olwo n'ofuna lesson okuva olwo just nga nze kuva dda ng'omuntu njagala nnyo okwawula business n'ebyo
omuntu asobola okuyamba omuntu ayagala okukolera ng'omuyimbi omuwala omulaba kyolina omanya omulaba cause tosobola you can't demand nga tona na kyewakoze. That's one thing. Kitegeeza you're lying, you're after something. Gwe, do you think nti eriyo abamu olowooza kisobola okukolera omwana omu bw'aba akigezesezza naga nti nze kamuwe ajja kunkubira eŋŋoma era nja kuyitawo? Simanyi kati ekyo kibuuzo kisana bbuuza gwe kikoledde bw'atyo ne tulaba experience ye bweba naye what I'm sure of is that era muba mukolera mu bugubi. Relationships kintu kizibu nnyo otwaba kudda mu reality nti okudatinga omuntu eva muba n'ebizibu ups and downs. Kati kasita biyingiramu ups and downs ezo ate ne music erina ups and downs zaayo. Music ali demanding, music yeetaaga ssente, music alimu exposure, music alimu abasajja abalala okutunuulira nga gwe omuwala. Omusajja ayinza n'ogamba bugambi omuwala mwagala sigenda muteekayo balala bamukwane, so don't exposure abamu bagitya. So to me simanyi, I don't know how that works. Mbadde era ngenda kukubuuza oyogere ku kintu kya ssente. Eri omuwala omuto music ono yeetaaga talanta y'amaanyi, ssente. Kiki ekyetaagisa omuntu okuba ku kayimba abantu ne bakawulira gwe nno olinayo kko ke baali bawulidde naye ssente ze zikola, mikwano gye gikola, talenti nnyingi oba talenti y'amaanyi? According to your experience. Byonna I think weetaagako percentage emala. Beera ne talent n'otaba na nnyingi nnyo. Beera ne moderate talent. Kasita oba ng'olinamu talent emala, then beera ng'osobola okukola ebintu ebitandikirwako ng'omuyimbi. Be in position to do an audio, be in position to do a video. Then have friends, have connections. Alan, you have to have friends. Abantu bangi ng'alina ssente ng'alina endongo naye ng'alaba omuntu omukyamu. Kati n'alaba omukyamu n'amuwa akakadde n'olaba omutuufu n'oyogera naye bwogezi n'agamba kale Aroma, it's okay. So have friends, have some talent, have some small money okola ebitandikirwako nga byo, then I think the rest can work out. Then ogumiikiriza cause tosuubira ndongo nti ogenda kukolera ku luyimba lumu n'ennyimba 7, but I always thought maybe at my first song bigenda babwe ebiti ngenda olaba n'olwokubiri n'olwokusatu, but eyo consistency gyokola erina weekujja buli luyimba lulina we lukujja buli luyimba lulina we lukujja, so olina okuba n'obugumiikiriza as well. Industry ejjudde abasajja ba TV personalities, ba radio presenters, abawandiika mu mpapula, abasajja be basinga obungi. Okikoze otya okubanga ate okolagana nabo nga tobawadde teweegabye nosigala nga respected naye ate noka musical nekasigala nga kakyazannya? Obawa ssente nnyingi okozesa nkola ki? Simanyi na kumanya, sijja kulimba. I think kisa kya Katonda agogo ge mazima. Koza amazima go gali nti sina buli omuntu era njogera naye. Si buli azanye endongo yange mu industry nti njogera naye, to be honest. Abantu abamu benfunye omukisa osisinkana batono. Abalaba njogera nabo na personal level nabo batono ate nnyo. Then kati abasinga management. Management. Nti sinze ngenda okwogera naawe yagenda okwogera naawe. Sinze ngenda okugamba ekintu yagenda okikugamba. So I think they have tried so much to do what they have to do. Then those and it's such a mukama cause era mukama. Do you think omuyimbi bw'abanga alina ssente ze ng'alina empisa ng'alina talent asobola okwemanaginga, asobola okwekolera ebintu bye? Gwe singa walina ssente zo nga buli kimu okirina without a management osuubira omuyimbi asobola okuyimirira oba gw'osobola okuyimirira? Nze ng'omuntu sikiririza mu kintu kya kubeera omu. Chovola, I have the same people for a very long time. Tosobola. To me tosobola. Techikola makulu kubanga gwo kubira radio presenter oli muyimbi, gwo kubira TV presenter, gwo mujjukiza leero tompisizaamu. Techikola makulu. Kiba way beyond. You need people around you. You need a team. And naffe tuli ntino tulina ssente, but we sit down and we budget. Ne tugamba twagala kino tukifunye tutya, so tukyagala bwe tuti tukitetenkanyiza bwe tuti, so
we need a team. You need a team. As an artist, you need a team. Tosobola kwemalirira. As for me, ndayika saagala na kwemalirira. Wali otuddeko wansi awo n'owulira ng'otudde oba ekiro ku buliri bwo amaziga ne gakuyitamu ng'olaba ebintu tebitambula nga bw'oyagala ng'olaba olinga ng'agenda okufeiringa tuwe ku situation bw'etyo then ogiyitamu otya? Mirundi mingi sigumusa ebiri negalira mu kisenge waka nenkaaba nnyo. Mama wange najja n'akonkona oluusi n'omulimba oluusi nga tolina kyamugamba oluusi n'agamba tofaayo bijja bba bulungi oluusi n'omugamba amazima. Kankule Alan, teri bintu byangu, if I'm to be honest with you, teri bintu byangu. Like you've seen me from way back, you know. Omanyine we nali nfaanana kale oba omanyine ne waka gwe nali nkola nti teri bintu byangu. In most cases n'okufuna obufunyi ekintu ky'oyagala it takes too much okusinziira ku muntu ky'ayinza olowooza. Bingi Alan, bingi. Omuntu of course olina ofuna breakdowns. Kala kyenze ndi so emotional nti n'ekintu ekitono kinkaabya. Era ngenda kwegalira nkaabe n'okulaba nga mbadde nsuubira ngenda kuta video myezi 3 kikoze ngenda kaaba. Sente zibuze nja kaaba. Omuntu omu disappoint nze ngenda kaaba. Otudde ku TV for like a week teweeraba tokifuna. You're a musician. Yes. You're a musician. You want to see yourself out there, but you're not. Ogenda fuka frustrated. Kintu kitono nnyo omuntu agenda kufula. Kigenda kufula emotionally disturbed. Ogenda kaaba. Kale nsuubira ndongo eringa omulimu music alinga emirimu emirala gyonna gye tuyitamu nti ebintu tebiba byangu ng'omuntu bw'ayinza olowooza ng'omuntu wookera ku makya n'ogenda mu katale n'osuubula n'oleeta ennyaanya n'ozitunde ne batazigula ate nga ziri perishable ne zivunda kati ng'olina okuzzaamu sente. The same applies to the music nti ali so expensive. Omuntu omu ayinza okubuuza why don't you quit, but why would I quit on my dream? Kuba oli ajja kubuuza lwaki tokita naye lwaki mba nta ekintu ekimu kyokka kyemaanyi mu bulamu oba kyenayagala mu bulamu. So kyoba olina okukola oba olina okulemerako okaaba ogwa n'oyimuka omenyeka no remolding anoddamu neweegumya. Just obulamu ndowooza bwe butambula muli mbeera yonna. Naye ndowooza n'ekirala okubanga toli comfortable kikuleetera okukola ebintu ebirungi okujja mu comfort zone yo notabeera wobanga toli settled nawe oli toli mukakamu ate nze kika kyoyo omuwala nti ndwawo okukkiriza ndwawo obeera mu bulamu ne ngamba kino ndi fine nakyo. For example wembaamu n'omutwalo njagala kati emitwalo 10, wembaamu n'emitwalo 10 kati njagala akakadde, wembaamu n'akakadde njagala obukadde 10. Ebizibu byange ne demands zange zirinyawo na daily basis. So kinkako okuva mu comfort zone yange neneegagamula nenkola ekintu omuntu kyabadde tasuubira. So bottom line kikakana kikuzimbye. Yeah. As an artist omukyala oba omuwala omuto ofunako incidences ez'abasajja okukulaba nga sex material olina akusindikira message mu Instagram wa Facebook nagamba jangu nkole bwenti nkuwe ssente okole music wo jangu nkole bwenti nkole mbiwulira naye sinabye experiencing naye nga mbiwulira nti biba no serious. Omuntu agamba jangu ngenda kuwaayo ssente nogamba bannange naye sinabye experiencing naye nga mbiwulira. Ogumira kwani era banno kiboolaba nga bakikubye n'ogamba olaba oyo twali naye mu generation bweti ne bweti yatuuka nange nja kutuuka. Abantu bendabyeko abasinga tetwali mu generation yemu musically naye cause generation yange obuzibu kubanga si muyimbi naye nga at least ense mumanyi naye ng'ogamba if I was with that person nga ye right now ali wano maybe kikuleetera okuguma ku mutima n'ogamba maybe nange one day ndibeera kyenjagala. I have friends, for example I have a friend called Kiza twabeeranga naye Mengo nga basamba omupiira naye saawa eno asambira Bweru akubira nagamba Aroma leero ndi Kenya, Kiza Mustafa leero ndi Canada. Today I was talking to him and he's like yo nkeera nnyo mwana
because nina emikwano egyo nti nina kojja wange musambi wa mpiira so batrainingira ndowooza nga mu ttiimu gye zimu ate yeyanjigiriza oyimba mulimu ba Alan kati then n'abayimbi no Alan Ekiro these young boys Alan Ekiro and then Kiza yeah so these people have success stories nti nabo balina bye bayitamu yeah but they are very successful right now era gamba ekyoba omanya things will turn out to be good for you just be patient then mulimu abayimbi benakulandaba cause when ali mu high school natandikira okugenda okuyimba my first studio that I went to actually was Dr. Fizzo's studio it was because by then ina hit song ya Spice Diana so I saw her nga she's young as well nga she's a success so stories nyingi woba olira shibanga nyuma story ya agamba yavaka wempe she did different things she danced she did karaoke but right now she's one of the most rich women we have in Uganda and she's respected so abantu ngabo wowulira stories abo of course they keep you going chikochero okukiriza nti one day just kastole melako. What was your first song as the brand Aroma and that first song ali mu studio ne video kyekikubeera kasaawe kati my first song is called Wachimala twalutam 2019 mugwa musanvu this time around it was different usually mwe nagenda nga studio back then nagenda nganzeka ngawe mbasigenze nzeka ngina ne dish but this time around nagenda n'abantu abalanga bana so twali mu studio abantu nga mukaaga it was different from production I felt like naina safety naina abantu abaliwo ku lwange this time around so we twakola video I was so excited because video yali nnungi ne twali ku set nali mu set zestaberanga ezenjawulo so chantelo okuwulira nti so now we are serious ebintu bikyuse ebintu birungi so I was excited ate we twaluta different story okweraba ku TV nakyo kyanzamu kali kyampesanyo cha making era okuba excited so my first project was really exciting for me and media really receiving it sinyo cause baluzanya na it was my first song ate saina nti oba nina amawulire sakola TV interviews sakola chate it was my first song omuntu abalowooza osaaga omuntu abalowooza oli muzannyo kachacha miji okumpikinga nga serious artist yampikingira kulimba lwakusatu which lwalimba kyo butwatta Wachimala butwamaluta Wachimala twatamireyo that is 2019 yawo nga genda okuggwako then butwamala okuta eno yemmereyo ne tutabutida kati then people knew that now she's a serious artist era ku butida nakola ne ku interviews kati since nali nkoze nyimba 3 nga si chalanga ko sikolanga ki when agenda mbantwe the media people they showed me a lot of love so I mbebaza ku Rachel bagamba bambi gwa Aroma inakana kayimba nekano bagamba so bambi bazanye nyimba zaffe by the way kuva ku mereyo airplay ali serious nakati ne butida airplay ali serious lwakuba ate twamala okutabutida 2 weeks ne batuteka mu quarantine paka kati abantu according ku baana benda ba ku TikTok bagala nnyo oluyimba olwa Tonenya and you sang it like as if you were going through a certain experience going omuntu was it a true story kyali kitya and before you give us the story of Tonenya nali sabye eri oyo abatakawuli anko afune chance okamuyimbire muko ategeere ne omuyimbire ne verse maybe muliyimbo bagamba we bankwana ne bantwala Tonenya we baninyisa amadala ne karinge mu kidala nkulese mu bitala se guno omutima gwolumya manya tewaliye yagukwata nga zaabu gana amasogolaba nago gatunula bulungi nendaba nti sikusanira kuntandikwa tukikola just for fun olwe kagambira baligamba batya tabali abagala na byalema bali kiraba batya tomukwano gwali wote gwakola
Yeah. I love that song, me as a person. Oluyimba lunyumira. And zezimu ku nnyimba zentuula awo nga ndi mu mmodu zange oba nga ndi mmotoka yange nenzikuba ne zireekaanira waggulu. Who wrote that song and was it a true story? Oluyimba producer ne yaluwandiika era ye yaluproducing, but bwe twaluwuliriza oluyimba, it was a touching story because of course it had happened to me in my life before, so nalwagala nalupickinga mangu kyovulaba n'oba oluwuliriza ku nnyimba zange zonna lwanjawulo luli emotional ne mu voicing. In most cases when mba nyimbamu sometimes nga nyonyongo wa dance, but this song was too deep, lwali emotional, lwali luva ku mutima because of course bye bintu bye tuyitamu bulamu, bye bintu ebitubaako, bye bintu bye batukola buli lunaku, bye bintu buli omu olina omuntu oyo omu nga oli naye tali ku mulamwa akola kino yebuzaabuza, oluusi biganye koza akayimba kali kamuwoninga nti bwe bigaana ngenda oluusi biganye nga you have to move on, so it was a true story. Yeah. Are you dating someone? No. Lwaki kiki ekiganye omwana omukulu omuwala omukulu saawa zino mbeera ki? Mbeera ya ndongo simanyi nze nakumanya siina. He just siina. Abakoowa. Nedda noonya. Sinabakoowa ate ngenda kudda ku ki. Onoonya. Wabaayo eyo ky'ogamba agira akiiki ateekeyo empapula? Tunoonya. We are searching. I'm searching. Okay. Olina oluyimba olupya. Beatles Soldiers nga muli wamu nabo. These omanyi mu industry eno eri ebintu ebimu byendabye nga bijja bihappeninga ya bwe nali ku TV nina abaana bambe nakyaza likes of John Black, B2C bangi n'abalala bangi nnyo naye nga saawa zino bali successful, so mwakoze olima ne John ne ba B2C and I was so happy ngamba okay. How was it? Kitwala kyokkola oluyimba ne established artist omuyimbi ali established, kitwala ki waba meeting otya? Briefly, how was the story? As for me, when I took ngamba njagala kola collaboration, wetatula wansi ne timu yange ne bagamba Aroma, it's time you should do a song with another artist. Ne bambuuza oyagala kola nani? Kati ne nkola listi y'abayimbi gye nakola ne banyambako okulonda. Kati nganze omuntu my love was for the B2C first. Nali njagala nkole nabo first. Era nabagambira abo bambi if they can accept njagala okola nabo first. Luckily enough, when my team communicated ne manager waabwe, which is manager Enoch, manager Enoch communicated to their camp as well. Munaye bannange ne bakkiriza just like that. Tekyali mu ssente, tekyali mu ki, omuntu kyayinza obutakkiriza. All they said you're talented and your work moves, so let's give you the chance. The next thing I know, ng'omukisa ogwo bagumpadde nga bwe bansuubiza, just twakubira abantu betwali tulina kukola nabo. Actually, I remember we did a WhatsApp group because twali tusobola ku meetinga buli kaseera nga we could communicate there. Tukoze sono writer, tukoze sono producer, tukoze sono video director, ne tukola nabo. We went to Nesim, ne tukola oluyimba, ne tushootinga video nefuluma. I'm forever grateful, forever grateful. Nja kubanga liringa banja gye bali because everything was free for me. So liringa banja ku stories nalinga mpulira nti people pay. I didn't do that. Sasasula tebantawaanya, banyanguyiza obulamu, project bagipushinze, you know, bambi bandazo okwagala. So I'm forever grateful. Thank you so much. I'm always going to say that ngenda kwogera nga kino buli kaseera. Webale Enoka, webale Mr. Lee, webale Bobby, webale Julio. By the way, thank you so much guys, and thank you for being my friend as well, because when our meeting actually we became a family. They are this type of people, they are going to check on you almost on a daily. I mean on a daily. Aroma, are you okay? Aroma, how is the song? Aroma, how is the feedback? Aroma, do you need us to do anything else? Aroma, is there waliwo omuntu gwe tuyinza okwogera naye? Nabagamba yes, talk to this person. Maybe noba ina interview ng'ojagala ogenda kwogera ne manager Enoka agenda agikufunira if tosobodde gyefunira. So I'm forever grateful to them. Yeah. Okay, nga tumaliriza.
oluyimba luno lwe mwakoze yola singa fani aba wakubuuza nti kiki wandyagadde ku luno oluyimba for the people out there, for the young people out there, kiki wandyagadde bakolye ku luno oluyimba kuba lulabikanga owulira hope eri awo yonna yonna okusinga. Since project mbadde sigikolangako ey'amaanyi bwetyo kitegeeza nina nange byensuubira nina wensuubira enzije ne wensuubira wayinza okunteeka so kyenyinza okusaba abantu bonna abatulaba is to love the song ate mukoma kwagala yola yekka nina n'ennyimba endala. Go to my YouTube channel nkozesa Aroma Music QG, check out my videos. So we'll go ku Instagram page yange, check out my work, follow me, show me some love. You know, chenyizo okusaba. I see a lot of people. You can drop in your challenges, of course. Anything chosobola okola. Anything, whether it's a view, whether it's a stream my music, whether it's a challenge, whether it's a TikTok challenge, please, I will appreciate it. In case you're given a chance to work with any lady mu industry, sawa zino mukyala kigo ogamba nti naalisonze ku oyo nti singa naye mwenyini abampadde chance. Oyagala omu generation yene eriko empya generation eriko empya nina bangi kuwe bonna nga mbayina Christian kuliko Juliana kuliko Shiba kuliko Spice Diana. Katubagate basatu. No muli omasobola okumpa olulwe. I would appreciate Spice can give me hers. Shiba nampa olulwe. Juliana nampa olulwe. Yeah. Your last words ezigenda eri omuvubuka ali ya hasolinga wali bankuba kyeyo abali e UK abaana abato bangi abansindika message nyanga Alan njagala koma we Uganda nyimbe kye kiri mu industry ndongo kibuzibu kyo buliwo babuse obalabule. The industry is so competitive. Eri competitive wano maaso nene mabega behind bars, behind curtains. So competition kuba eno gye tukubira endongo eno badijje bikiikwe choino okumanya industry ngayo eri competitive ate nyo Uganda inza kuba yesinga abayimbi nza according to me ndabika cause mu studio gye tubeera olunaku lumu wayinza okuproducinga abayimbi abapya nga basatu ekitono ate nga studios nyingi. So just know the industry is competitive. The industry is so competitive. Jangu when you're ready. Legend producer kigo wandyagadde okukolako naye abasinga nkoze nabo. Yeah, abasinga nkoze nabo. Of course nina work ne Sim, nina work ne Daddy Andre, just sinamutani, nina work ne Bawa sinamutani, nina work wa skills on the beat, nina work almost na buli omu wa producer Ronnie. Studios singa obungi zinam projects just. What's your big dream in music? Jobeera ongodde kubuli wono tunulaba oti n'ogamba buli lwentula ndaba ekifaananyi bw'ekitinga Aroma ndi bwenti obanga Aroma ali wano obanga Aroma. I want to be among the top artists Uganda has. I not Uganda only. I want to represent my country out there if I'm given the opportunity because I believe I have what it takes. Yeah. Okay. Any last words? Oyagadde okwebaza ku mami wo ne aunt ali mu US simumanyi naye mubwebaze ko mugambe ojja kujja. Abasina kubebaza kale no for the people abali eyo they are just family. Ate nga bone bino tebabitegeera bulungi balabanga gwa bayayononeka cause banadini mu sister ate omulala mu father nze wano nabula kutwala mu kigo wano nabula according to them oba wabula just kwebaza team yange for being there for me and doing everything to make sure tutuuka we tutuuse okwebaza abafani bange n'abatamanyi okubasaba okumpagira. My name is Aroma and I'm a musician. I'm just kindly asking for your love and support. Yeah. Mami wange mchala mukisa nkwagala nnyo webale kubeera pira yange kwengumira nti mu mbeera yonna na webale kuzaala mchala mugumu. Yeah. Nakunkuza nga ndi mugumu by the way. Nti nsobola okugwa, nsobola okulumizibwa, nsobola okukola ki naye deep down bamanyi nino yimuka. Yeah, so thank you so much my mother. Kale tubadde ne mwana muwala Aroma, she's a new kid on block naye nga akola bulungi, alina music omulungi, akola videos ennungi, akola audio omulungi. Bwoba it's your first time okumulabako genda ku YouTube channel ye oteekemu Aroma Music ojja kubanga ate olaba
music we yenna olonde akayimba akakunyumira agenda ku mikutu gyonna music wo gyali ku play stores ezenjawulo ku music stores ezenjawulo yeah, digital platforms zange zonna nga Spotify, kuliko Aroma Music UG. YouTube nkozesa Aroma Music UG, so kayugi tokerabira in case tolulabye oba si kyoba olina oluyimba lwomanyi luseemu sekerinnya kisobola okwanguyiza okufuna results, but social media handles ezisinga kuliko Aroma Music Official na Aroma Music. Yeah. And then Instagram nkozesa gundi ki, Facebook, social media platforms ezenjawulo Instagram nkozesa Aroma Music Official, Facebook nkozesa Aroma Music, Twitter nkozesa Aroma Music _ Snapchat nkozesa Aroma fans shit because just ntekayo biri free. Then TikTok nkozesa Aroma Attack. Yeah, though TikTok I don't know, but I do have the app, so njigezaako, you can follow me there as well. Then YouTube nkozesa Aroma Music UG. Yeah. Kale mwebale nnyo mwebale ddala kubaako okuva gye twatandikidde okutuuka essaawa zino nga tumaliriza. Allen Cruz agemanya Instagram Allen Cruz Official, oba nfuna bulungi nnyo TikTok Allen Cruz, then abamu bateekamu Cruz Exclusive, but of course osobola obifuna byonna. Then YouTube mwebale nnyo okusubscribinga. Guno omwezi bwe guggweerako tubeere nga tuwezezza emitwalo nga 8, kugamba tubeere nga tetunyumirwa channel eno bulungi nnyo. Abasinza ogizimba be bavubuka abaagala talent ezirirwa okuba ze nsinga okuleeta wano n'okulaba nga tusindika abaana ab'enjawulo babeere nga ate batuukiriza ebirooto byabwe. Kale Aaron photographer abaddeko kamera bulungi nnyo kubanga ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nnyo ez'enjawulo. US, Canada, UK, Malaysia, Dubai, Saudi, Oman, Egypt, Kenya, Tanzania, mwenna East Africa mbagala nnyo, abali South Africa mwenna namwe mbagala nnyo, mwebale nnyo. Dubai people nina akantu kamwe kengenda okubaleetera, temufa musigale ku show, otherwise njagala okubanga ate mbasibira n'olunaku lwaleero musibe bulungi mwera.